po jako akawuwo mukajja mu kkooti n'okubanga oli serious nika kuti batambula okujja mu kkooti okukozesa ssente sotobola kujja mu kkooti ng'ogambira nti nze mu butuufu nze ndi lunkupe. Omusango gw'okugulira abalonzi mu disitulikiti y'e Kayunga, omulonzi Rita Nabadda gwe yawaabira omubaka omukyala owa disitulikiti eno Aida Elios Nantaba guzzeemu okuwulira olunaku olwaleero. With the signatures of 500 registered voters. Pulida w'omubaka Nantaba Ambrose Tebyasa akubye ebituli mu bujulizi bw'abawaabi bwagambye nti temuli nsa kubanga bano tebaalambika bulungi mannya g'abantu, ennamba z'obukonge kwe baalondera, ebifo ewaalonderwa ssaako n'ebintu ebirala nga bwe birambikibwa mateeka agafuga emisango egyekuusa ku by'okulonda, nga ne ku biwandiiko byonna omuntu omu ye yateekangako omukono ekintu ekikontana n'amateeka g'ebyokulonda. Akalulu kibamu abantu bangi. Kati okusinziira ku musango guno oguli ku disitulikiti y'e Kayunga, Honorable Aida Nantaba abantu abamulonda basukka emitwalo 4. Kati omuntu omu tasobola kujjayo ng'aliyanga azze mu kkooti ng'azinga kalizannyirizi n'agamba kkooti nti nze yadde sikakasizza nti be naleeta mu kkooti okunterekerako baali balonzi nenze njagala abululu bw'abantu emitwalo 4 mbusaanyeewo. Abatatunulidde abantu bali emitwalo emeka? Emitwalo 4. Y'ensonga lwaki etteeka lyakirambika bulungi emitendera gy'olina okuyitamu. Mukoti wali wagirayo bwerere kubanga awaaba si muntu mwavu. Mu kkooti bapulida bannabadda ebiwandiiko okuli obujulizi kiraba binoonyanga abanoonya empiso ng'embeera bwe balemeredde ate obwanga babutunuliza muntu waabwe nti alina okuddamu ebisingawo ekintu ekikyamudde kkooti. Bapulida bano aba Okalanga Law Chambers oluvannyuma bategeezezza kkooti ng'omuntu waabwe bw'atalina nsimbi zikuŋŋaanya biwandiiko okuva eri akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda, era bwe bato ne basaba kkooti ebayambeko mu nsonga eno. And yet you're the same advocates for the position. Yes, my Lord, that is true, but the law, why do you have a different standard? Pulida w'omubaka Nantaba Ambrose Tebyasa agambye nti kuno okumalira muntu we budde kubanga n'emikono egiri ku biwandiiko bajingirira mijingirire, wabula ng'ono ne Pulida wa Nabadda Kevida Adijongo amwanukudde ku nsonga y'ebiwandiiko. Kisa mu bintu temusobodde mu kufuna ku katabo kali ne mulabako naye kiba kyennyamiza naye ate tulimanyi nti bira misango gy'ebyobufuzi. Omuntu afeera ku matya olw'okubanga alina ennugu y'okuba nti akalulu kaamukuba n'atuula wansi n'atandika okuwandiika amannya n'ebiseera emu osanga ng'awandiikiddemu nga ne mu bantu bataddemu kuliko ne baganda baate oba ne bannyoko. Kakati omusango no gwe twogerako lisiti erimu abantu ng'olabya ddala nti no peegi nnamba, buli peegi eriko nga muntu omu yatuulanga wansi n'awandiika ne siginja nazo ziraba nga zifaanana. Omulundi ku muntu abagamba kuliko omulonzi yali aliko ng'abeera Kirindi ne siginja ne bagiyita Kirindi. Era mu kuwumbawumba tubadde tutegeeza kkooti nti eno petition gye twateekawo eri supported ne signatures kubanga nde ekikonfaminga nti erina signatures, there's no voters numbers. Kubanga technology weetuuse nti ne weeyingira just mu system ya electoral commission oba osobola woyingiza namba oba osobola okukonfaminga nti ono omuntu registered voter. Omulamuzi wa kkooti eno Olivia Kazarwe Mukwaya omusango guno agwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nga kuno kwagenda okuweera ensala ye. Ng'era tugamba nti bajja kuba bagiteese nnyo waggulu oba bagamba nti no oba olina okwatakinga physical ID. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Emisango gy'abantu 10 nagyo gyegiri. Omuntu watuuka n'ogamba nti njagala okugenda mu kkooti mpaabe naye omusango guno gwenjogerako okukwata ku bantu aba bulijjo n'ogenda mu kkooti ne bakakasa nti oli lunkupe n'owaaba omusango gwo naye guno ogw'ebyobufuzi tegwa mu kiti ekyo.